Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ate n'ekirala kankugambe nze njagala nse simena ensi wegenda kitwala kino naye njagala tupresenti abasajja ku AC Media Uganda atala subscribing nze mbeera kino nga kigamba ne bantu mu kibooziboozi kyange ne bakwano bange abasajja Katonda yabakola nga balina obba n'abakazi abawera embeera zaabwe kubanga bo they don't have that patience. Nti yalina okubaako n'abakyala abalala. Abaana abakyala abalala. Okay. Gamba kiri mu DNA yabwe. Nze sisaana kaina na bange mbolo kuba yafunyeyo omuwala omulala. Nze nkubuulira Esther. I'm telling you, even when I was in a relationship, I never made it a big deal. Ebyali ebikulu byali birala nnyo. Ebintu ebyatabula nga byabanga birala nnyo. Nze ngazi I trained myself that thing. Omanyi okolera ku bunkenke. Omanyi bana basajja it's an assignment. Guli mulimu tulina okugukola. Ne wetu na guddu. Olaba ofunanza nga wanagenda watendo nakola byotakola. Byotakola. Bana basajja bakuranira. Twade togane mukwano gwange eyo. Nangamba matiro kino baba basajja kati bakuranira. Ne mugaba basajja bo bakuranira. Lwaki? Gwo balaba. Do you see men? Obalaba babuze sikubula but like men are too busy with themselves like nabo babuka kitegeera babukaga ne bana bakazi mwana they have a problem kati some men yagenda they even make a commitment themselves aganze sigenda kubeera na mukazi for 3 years. I want to mind my business, I want to run my businesses, I'm going to be with my friends okitegeera nabeerawo nga ye talina girlfriend nga yakowa stress nina feno gye kiri abakazi kitondo si kinene nnyo. No, abakyala gye bali. Abakyala bali okola ekyo Esther bamanyi. Because omanyi bulungi n'oli omuwala omulala. Minding our own business. Right kale kyogera abakyala bakola ebyo batya. Omanyi abakyala batera okugamba nti they are going to mind their businesses. Nga inamu ebibye like she has a money. Oh. Yeah. Nga inamu kasente. Yeah, inamu kasente. Ke nebise ebisinga omukyala oba weetagira financial support. Tosabeerawo ngogaze sina boyfriend. Okujjako nga weeterezeza financially obanga obeera wammwe you don't pay any bills sigamba ntino like tubeerawo okukozesa abasajja tuwa sente but like they are a support system tukikiza tukigani they support so gwabadde agamba nti omusajja mubi olina okwechekinga naawe abagamba olina engeri gyosonga nati gwandi okumpi kati omukyala ali eyo ngobadde ogamba nti no men are bad. Of course, men have their own flaws. Men have abakazi tetwera bina kino tetuli perfect. We have our flaws. Atenga nyingi nnyo. Ngolusi nawe obeera ne bazaddebo ne bacomplaininga wega ne mwana gwo omusajja n'akutwala nga agenda bana obuzibu. Okitegeera. So we should also evaluate ourselves. As you're saying your partner yakyuka naye weeke bino kyali kyekimu oba nawe watabuka dda. Wakyuka dda. Omusajja ote yakufuna olwokuba nti ebyo ebintu ebirala bimulowooza kitegeera si tuwoota banga ebyo buli omabiyina abasinga birina abaana balina otuwote Kampala kuno abaana bakola ebintu waliyo etubeerayo bibos girls talk nga tuli mu girls talk tuwanisa amagulu omwana nakugamba ebintu nga tobiwulirangako nogamba you do that also naga obanga buddukira ddala eno kana oba oli gunti ekyamutwala these men are not here too because we are too beautiful like abakazi balungi bangi kitegeera oluusi tomanyi nnyo nakufumba mwe banamwe but the men are very patient. Nze nange kennyini nkugamba siri mukazi mwangu sigala kwefula malayika siri mukazi mwangu I have my bad manners and I can assure you nange ex wange yali very patient with me oba kitegeera kati olwe ensonga eyo fena tulina okumanya tetuli perfect oyo abantu abamu nga balina embeera zaabwe oli omuntu gwemmanyi eyo nga alina embeera ze ye nga ayinza okubeera awo nga ojja kubeerawo nga waba mu muudu ayagala I love you naye aba tali mu muudu asobola okubeera nga tali mu muudu okumala wiiki zengeezo okitegeera nga ojja mubira essimu aleme ogikwata si kuba nti takwagala wabula tali mu muudu that time toli mu biseera bye imagine omukyala ng'oyo
kati wasanga wangu omusajja badde azze nga mwagadde oyo omusajja agenda agamba women are bad nenga kati omukyala naye abasi mubi no taba mubi like zibeera mbeera ze kati kikyogamba nti naye oli abazze n'omukwano ne love omuntu abazze n'ogwo omukwano ogwo ng'ayagala kwagala kutijjisa kukola buli kimu bw'ajja akubira essimu ku makyakulanki bw'omuwa eyo beat agenda nga yeekyawa nga gamba oba nze ndi unlucky buli mukazi gwefuna tambeerako kati ate oyo kati omusajja bw'atyo jjukira bagenza ayitamu abo abakyala maybe nga bali bwe batyo ate bw'anaafuna omukazi amanyi okwagala ye agenda baba bamusaanyaawo dda kati bw'aba afunye okwono bw'abazzeewo n'abadde akkiriza okumwagala obulungi agenda muwa omukwano nga tagufuna oyo omukazi agenda agamba that man is bad they are men nga teyali stingy naye nga be yasooka okwagala bamukuula ne bamukaliza n'afuuka ettabi n'agamba nze abakazi siddamu kuwa mukazi kyange sigulira mukazi simu nagulirako mukazi essimu nesanga abasajja bamukwaniramu ati nkugamba experience gyaba yayitamu nagulirako mukazi essimu ne bamukwaniramu okitegeera siddamu kusibisa mukazi nviiri nasibisanga omukazi enviiri bwe yayitanga wali abasajja namusanganga na 10 okitegeera sikkiriza mukazi kukola omukazi bwe yavanga wano okugenda okukola yaddanga mu basajja esita abakazi benzi simanyi abakazi tuli benzi nnyo let me tell you abakazi si bonna kankugambe no. Let me tell you something omukazi oluusi ekimuyimiriza obutayenda kubanga bamukwana tebasinga kugwalina nze mbagamba mazima amagala okitegeera naye kasita kamutanda ate ne wajjawo aspect omusajja maybe abadde agenda yakyuka yakola buno obuliye ayenda naawe n'okitegeera ye mukyala oyo bamuyitamu abakazi ne bananumba ne banakola kire banagamba nze bwentyo oba endabika nze abikola omanya abamukomenti bagamba maybe it is you that is like that maybe namwe mukimanyi abakazi bendera atakimanyi nga takwanibwa ne abakwana Esther the moment omusajja asinga kubba ate kati nno bana basajja ate bafuse na bazibu nnyo Esther osanga omusajja ng'amanyi omukwano ng'ayina ssente ng'ayagala kukutijjisa naye nga bba ogwine wakati abikola kati nze nange ne wembanze kati gaawo nsubira kola no osanze omusajja wo ali bibye waka omulasi osanze omusajja amanyi omukwano ayina ssente ate afaayo kati nawe ogambe abeera afaayo naye ebintu kati omusajja ajja bw'ati ate yaba wakajanja bujanja kati naffe abakyala tulina obeera smart wadde oli mukola bwenzibu kati olina okubeerayo ng'oli wali no ayina Kampala kakati weba nangoba sina wonja kudda balinza kugoba nga tagenda kutwala kawedde mu okitegeera mbadde nkugamba ekyembadde ogambira nti abakyala naffe obwenzi tubulina nti osanga abakyala ng'era ddala ye mwenzi ng'ava mu nnyumba ya bbaawe n'agenda n'afumbirwako ewalala weekend bawo n'atambula n'agenda okukola kisoboka Esther women do those things nsabadde simanyi olaba nawe obeera ne bakwano bo ng'omanyi mukwano gwalina abasajja 5 naye nga tekwaba abasajja 5 ye bamwina omu mukwano gwange akitegedde okitegeera ng'olina mukwano gwo alina abasajja aba kawaliyo abakyala ave waawo omusajja nga mufumbu nagenda afumbirweyo weekend. Yes, they do those things. Can let me tell you. Katinga singa let's say nga bwe tubeera just in a relationship. Labisa. Hey, nga kinga gamba no, we're just in a relationship. Tonaba kumpasa. Bwogamba ti ogezeeko Arua. Ngamba okay. Nankubira ow'entebe. Are you there? Yes, okitegeera. Oluusi no, ate kati obayo abakazi ffe ekizibu kye tulinaye nti omusajja waba akuwa nnyo. There is how you feel guilty. Mugande omusajja ate n'owulira nga toyagala omusajja yakukyawe. Okitegeera. Mwaga omusajja yakukyawe. Toyagala. Like you want to keep them around. Kati ate omanye ekitukuumisa ffe abakazi ekitukuumisa abasajja around olowooza kyenyo kye tubawo. Ebyo nabitugambe. Kyakulwanyisa kiki ky'olina ng'omukazi? Nze byange.
bakyala nadda goyogere bibyo kagamba abakyala ebiseera ebisinga ekyokulwanyisa kyaffe kye tulina togenda musasulira nviiri togenda musasulira rent togenda kale muwa bintu biri monitoring abasajja nga nze abakyala nnaku zino babikola kati ngamba ennaku ate n'omukyala abikola tabikolera musajja asukka omu ngamba baneno nga talina omu kitegeera ogambye nti abakyala naffe obwenzi tubulina nti oyo omukyala abikola ebyo aba abikolera musajja ogwo ate era nabe weetegereza obulungi ennyo omusanka kati no kankubuulireko nze nina kyali wange yanyumizaako nanga Matilda nzomere kyayo omukazi wange avuga emmotoka konze lwaki nanga Matilda bakazi baffe abasajja babe bakako lwa ssente z'amafuta awo naye alimba Esther wuliriza eyakiŋŋamba musajja alimba naye nanga Matilda obeera n'omukazi nga mufumbo alina n'empeta nagamba hey some man I'm here my car bichi can you send me some money for fuel nkubuulira nzomero kijaganya ulize embozi z'abasajja abasajja tebalimba men don't lie ngagamba tinaze kyo ntira ddala ogulira mukazi wange emmotoka oyo naye atidde bubi tatidde agimugulire n'amafuta azimuwenga olaba ogenda kufunira omukazi emmotoka kiwuliriza omusajja tagenda kukokolera gweko omuntu omu Esther he has his own problems he has his own family alina ebintu bingi byalina okukwasaganya kati abakazi okitegeera kati agenda kugamba I'm going to buy you a car but sometimes you'll be fitting in the fuel okitegeera kati kati nootuuka oyagala vuga agenda wa Esther tolina ki nejujjuka abadde ku total galina kuba akaaso n'akusaba ennamba olina okuba nga oyo yennyini w'amafuta atenda anti yennyini yakwana oluusi like bijja naye yayogera ekyo kino by the way ng'olabira ddala talimba n'agamba gwe Matilda mwemuli yaŋŋamba n'okuŋŋaaseba mwemuli baana bato temina kye mumanyi ngamba nze mpulira byo n'aŋŋamba abakazi b'abasajja babasigudde mu bufumbo lwa bintu ebyo simayo mafuta omupiira gwayabise simayo emotoka nagikalabuza okitegeera gaye nga jamugamba iyo ka look so bad ate kati abakazi abeevuga tebakwanibwanga ate banene abateevuga omanyi abakazi abeevuga tewebabe by the way I was thinking maybe I should get you some fuel for this week olaba gaye wakunyiga pesa okitegeera I was thinking I should get you some money for fuel this week olusi n'obutagamba eri abasajja bategeera ekintu ekyo nti abakazi baagala obbawa ekyo at least you can bear me witness ajja kubeera wakuweereze tinini I'm sorry I received some money on my phone what is it for I thought you could need some money for fuel ng'otandika okwaka ngogabanange abasajja bwejjo bagaba nesente nga tozimusabye ng'oyaka ng'akuleka abo bato tebajja nnyo oba okyali hey how are you the other time I passed by obakwano ewe emmotoka eyevuga that time I was passing by I saw your car tires ziringa ejaweddeko enjola where did you take your car for service nti I take it at Total which Total nakulabye okay I think I also have a guy that helps me around there you can take your car they change the tires ngogenda ali wakagamba you see you know gwe kati ate soko nga bakututte olwo kati ate ono ow'ebigere talina motoka bamukwana batya ow'ebigere aba mwangu ab'ebigere masimu ebintu data naye tujogeddwa nedda nkugamba kati oba olowooza nkulimba ampakanya ajjayo obukakafu omukyala talina motoka omukyala atalina motoka be batwala I'm taking you to Javas those things I'll take you for Javas I'll take you for KFC ate omusajja akwana omukazi atalina motoka omusajja yevuga anti byebyo namugamba jamu nsanga no cafe Javas come and meet me at Javas nsanga megeredde you said you're handling some social media channel yes data ng'ayokowirako 20 GB ng'obanengudde ku kikino ng'ogweddalu oba okyaliawo have you had lunch I'm sending you money negweze ndoza abasajja tebakyansobola mpulira ddala ng'omusajja waabatanango anamba nakukwanya eddansi I already know what you're going to do for me like I don't know Esther nkole ntya
Oba nkyuse ku bensi nfuneko ku beebweru. Kuba ndabira ddala nga kuba kyeyo abaana b'e Dubai. Okitegeera abasajja batukwana byebimu. Kati ow'ekigere bwe tewe bakwana. Ow'ekigere ayakwana ng'otuleetera engeri gye bakwanamu ey'enjawulo. Bw'aba mayita ovuga ng'obeera namugongo kati nga ze abeere namugongo. Gaga, Matilda, don't worry. Let me come and pick. What time do you get done with work? 5. Okay. Once I'm at the basement. Ngojja ogaba bachimi. Ogaba you guys, I'm going. I'm going. Otuka motoka y'omusajja. Ngama bebosanga amagulu gatadde waggulu. Webale. Nga sissa endabiramu. Agaba mulabe. Tugamba. Nga kuvuga kutwala. Do you want anything to eat? Agula KFC yagumu kitundu bifyebi. Nga kuvuga. Nga kutwala ewakawo. Agamba ate baba bagezi teba papa. KFC. Akuwa ne bet, what do you want to eat? Abakazi mbadde babali emukolemu ku ssente. No, like abakazi tubemu n'olugezigezi. Tukalabira ku ssente. Ngoye ebintu ebimu nga tosaba bingamba. KFC emitwalo 2 si lugezigezi. Ndabira nze ddala kati nganze wano wendi bwe natuuka. Tebakyankwanira ku byakulya. Kubanga ekisooka nze muntu oyagala nnyo okwefumbira ebyange. Okay. I love to cook my food. Ate ku motoka naye tebakyakwana. Kati ate okwana ki? Emotoka baginkwaniramu. Tebankwanira mu motoka kati. Anagenda okusobola okukwana Matilda. Oba tugendeko mu nnyonyi. Oba tugendeko kati maybe aniza okunkwaniriza ku nnimba ebyo. Matilda. I'm taking you out for a vacation this December. Are you busy? December wala. Are you busy this weekend? What do you usually do on weekends? Ebyo. Agambe n'okutwala Zanzibar. KFC. Leta Java. Nti ntwala Dubai. Baita nange. Ebyo olizo ogw'amatu. Ogamba Dubai holiday. Omuntu ateeke mu ssente ze. Walayi nange weddalu. Awa munayiniza. Nange naye wana ebyawana Kampala wano. Temukyatusobola. Nakasero ntwala kololo. Emmere eriyo ekisooka kati ebisinga byonna tusobola byegulira. Emmere esinga ebbenye Kampala oziba ya ssente nnyingi. Twabikoowa. Kati essaawa eno oyagala nakwefumbira bwefumbira. Okimanyi oli emmere e Kampala? N'otukesa n'ogamba ngende ku Papa's Sport, ngende ku Mambo Restaurant, andi nguye ebifo gye ntera okulya. Yonna emmere n'ogyaba nga yonna wagiyayala. Kati n'otukesa nga oyagala kwefumbira. Ate n'ekirala menus ezimu. Chicken platter. Eri kyendyayo ebinyeebwa byaki? Ebyoluwombo naye nga mulimu ki? Akatiko. Wenzija wano kati nga bali emakinde mberawo papazi nga mulimu ennyama. So nze kati gano kulanga byonna mbiridde kati nze ku byokulya. Nze kankubuulire. Tebakyalina kye baŋŋamba. Kati olaba mbadde nkunyonnyolako abakazi ebituleetera okwenda. Obwo obuntu obwo omukazi bamusanga nga oluusi alinamu ku maalo aba mwangu nnyo. Abakazi abalina amaalo be baki? Nga talaba ebintu bisinga. Amaalo bale si kigambo kibi tekivuma. Kinga oga nti omuntu obutaba exposed gaba like oba tomanyi bintu. Bana ebintu bino bisomeeko. Si byakusoma. Obutabe biriwa. Ebintu ebyo bisomeko bagenda bimugamba nga ali exposed. Abakazi twemanyiza okweteekamu ku ssente. Tulekera olowooza nti abasajja balina otuwa. Byo bituviddeko gamba men are bad. Kubanga twaganya otuwa. Goyega eva babe nga bakuwa gwowadde. Ne oli omukazi agana ssente nga bazimuwadde. Togaana. I'm asking, oye mchalaga. N'omusale n'azigana. Esther, tuli ebika by'abakazi byanjawulo. N'ombuuza. Nze nange Matilda tebampa ssente n'ezigaana. Nze zigaana. Nze sigaana ssente baaba. Zigaana. Gwe, sigaana ssente. Hello Matilda, I'm sending you 100. Oh dear, thank you. You're welcome. Nga tugendera. Nga tutambula. But I sent you my money that time. Did I ask? I didn't ask for it. You sent it on my phone. It is already into my mobile money account. Naziridde nadda naguzeemu dda ebyokulya. Naguzeemu dda ebyewaka. Oluusi wazisinkana lwakutaano. Mike Rockton nkola shopping ewaka. That's when I buy Omo, that's when I buy salt, that's when I buy
Colgate kati wezigwa mu gap y'olwokutaano full ka weekend mba ndi sorted oyinza n'okukubira nga sikwata simu yo naye nga n'omusajja naye akuba n'akujjukiza sente ze yakuwa naye aba tasanga no like olusi bakikola out of frustration nti ngali broken because men be thinking that wakuwa sente ogenda mwagala ogenda kukkiriza mangu like they think when they give you things that you're going to accept them mbasajja abaami baffe abalungi not you giving me your things is going to it's not enough for me to be there ngambe oh yes you're the one nedda Esther osobimpa ate nze munaize ekintu kyennesi meraki nze sente z'abasajja nzitya kunyumizeeko wulira waliwo omwana yaŋŋamba waliwo omwana yaŋŋamba Matilda omusajja bwakuwa ssente togikwata giteeka ku akawunti yo kuzimikisinga mu ssente zo ssente z'abasajja zita ssente zaffe bw'oba wakana Esther kigezesi omusajja bwakuwa cash nagamba this money kwaddeyo obukadde 5 obwo obukadde togezanga n'obukwata mbu obusevinga ate obuteeka mu business anti ebyo bugenderewo like don't put it in your money tositeeka mu wallet yo mb'oserese yes mbunfunye obukadde 5 mbadde ninayo obwange 10 ku account kati kankwate obutano ngatteko buwere 15 maama zibaki zitandika okugenda ku speed gyotalabangako in just 1 month otandika ogamba but wait the other time Brian yampayo obukadde 5 nenkola sokoleke zirimu biki simanyi tebazigatta muzizo ez'abasajja bw'aba kwadde bukadde 5 bukwate bugulemu byonna byoyagala okugula bw'aba kwadde bukadde 5 gwenda weddaabirize labika bulungi ezizo zokola ku mulimu gwo zoba osevinga ozijjeyo kanono mbawa amagezi bakyala kajja bakolera omusajja bwakuwa ssente ezo ng'omanya munange zange zifunye we zinasevingibwa ng'ozijjayo gwoba kusasula omusaala gwo tojjaayo okozesa za musajja osigaza zoono ze yakuwaako ng'olya teeka na mu kisenge toteeka ku akawunti yo togatta ssente yabisiraani mu ezo ssente zo ssente zirina some sort of bad luck simanyi nyinizo yenyini azikuwa tayagala oluusi nonno alina omukazi teyamugambe nako nti azikuwa omukazi aliyo yonna abakazi babeera ne basaba essaala yenna gyazigaba tezikula zife emindi kaakati mukyala bwazikuwa n'obuba obutono bwobadde nabo ne bugenderamu so ate bulungi onde sinakitegeera munnange mbadde njagala kuti I have my business akwadde obukadde 10 kwatira ddala nga bwe wazisabye nti ngenda gula stock mugule tokwata ezo ssente zikwata oziteeke ku akawunti yo mbuzigatte n'ezizo omusajja akwase naye abamu bazikwata tayagala n'azikolimira oluusi azikuwa lwa bigendererwa bikyamu oyagala kwebakako kati bwazikuwa mukyala nze nkwadde gabuwa ojja kunneebaza tusukawo tuvuddewo nze sigatta ssente za musajja muzange era bwazimpa mugabe munage neyanze nsanyuka nnyo nengera zonna nezikwata nezisipendinga bw'abanga yagadde kunkolera kintu business sikulinaako buzibu make for me your business ebe business babikolanga ate gye weegendereza ebiseera ebisinga abasajja business ze batukolera tezikula kinoonyerezeeko yes that is why abeero n'agamba mbu omukazi muteekamu ssente nesiraba wezigenda edduuka twakaligulira stock ne stock tavaayo siraba magoba gwekola thorough investigation ku bintu ebyo oli wakuwa akasente kakagulemu emmotoka weeyagale genda mu holiday weeyagale sente zaabwe zirina ekintu ekiziriko ekyo zijja ne kyatachment ekitali kirungi era weegendereza abawala bonna ng'agambe my guy made me a business mubuze gyeri kati tusukawo wallahi genda watusukawo watumaliriza tugenda maliriza very soon naye nga Esther bw'obaloza nnimba genda obagambe ndaga kiki olinawo mu eyo business Matilda era bakyala bw'oba bakwadde ssente ng'olina ekizimbe kyolabye genda okigule wali abasajja asobola okukuwa ssente nga ziri shiyaze n'abakwano bange be babigulira amaanyi nga mangi naye nga we shall come back with another part okwongera okunnyonnyola why men are good
Omwana Matilda bannange byonna byogera. We love you guys. We love you too guys so much. Tubagala nnyo. We really encourage you to be so why we always come up with such things, eh? Us as ladies that are trying to inspire women, we don't want to have excuses for why we're not succeeding, because we want men to be so good to us. Okay, so tukitwala mu bubi, eh? Bwetuga nti abasajja balungi. Abasajja balungi lwakuba nti tubafuula obabi olw'okuba tuwagala ate bagoyinge too extra. Ne twelabira ate naffe okukola ebyaffe. Oyaga omusajja akuzimbire, akugula emmotoka, aweerera abaana, akola ebiki. Of course those are his responsibilities. Negwe ng'omukyala olina okukola ebintu byo ng'ogamba I am doing these things for myself. Yes, men are good. Yes, ate singa twali tukola ebyaffe, ate singa abasajja tubagamba nnyo nti babi. Oba okitegeera. Kubanga tuba tetulina nnyo kyamaanyi kye tubanoonyaamu nnyo. Ekito tolowooza nti nno babi lwa nsonga tugenda ne tubeeguya nnyo ate ne batandika otumanyiira olw'okuba ng'omweguya nnyo alaba yakuwaza kino yakuweza kiri yakolera kino yakolera kiri. At the end of the day obisabye oganye ogenda atandika my man changed him, he used to give me money every week, now he takes months without giving me. My dear, eyo narrative tulina ogyejjako tutambuze obulamu ngaffe abakyala tukole ebyaffe naye mu kukola ebyaffe ate tekitegeeza n'abasajja tubayiseemu amaaso. We should give the men their respect that they deserve, because for it it's even natural. Okitegeera. So working hard ffe tuba tetutegeeza nti nno kola nnyo tandika okuvoola abasajja. Kola nnyo obeere omuntu ali independent, obeere omuntu nga bba wasobola okujja n'agamba I need help in this, nga you can offer it. Ate nga that help you're offering talina kyamaanyi kyali mu kukuggyako. Ali mu kutoolako ebyo ebingi by'okola ki? Byoyina. So ladies, thank you so much for always following us and liking us and sharing our videos. We really appreciate. Yes, abadde Matilda wano ku Atalk with SES Media Uganda. Tubagala nnyo. Brian abadde camera. We love you all. We meet next time. Bye. Bye.